Kadama TV. Kadama agamba nti famire gye bamuwanjavu era yali yagadde okubeera nga ava mu famire eyo oba nga addukayo lwa nsonga nti tebamuwa byetaaga, tasula bulungi ate asula mu kifulukwa. Agamba famire eno eringa gye baawa ekiyumba ekitasulwamu bantu ne babagamba bagira basule awo. Kadama awulira nga embeera gy'alimu si nnungi. Ngenda kubalaga vidiyo awo gye yakutte ng'alaga ekiyumba, yagamba ekiyumba ekiringa kifulukwa. Ebisenge byonna temulimu bantu, birimu ebintuntu ebitategeerekeka, ebimu biggale, ebimu bataddeko emiguwa kwe baanika engoye. Mujja biraba vidiyo nga bagenda ogitulaga awo. Waliwo bakadama bagwa mu famire nga zirina ku ssente, ne wabeerawo bakadama bagamba nti mu butuufu eno famire gye nagendamu yo terina ssente wadde n'ekikumi. Ate era nga famire ezo ojja kwesanga nga mu myezi gye gijjaawo mu maaso ze famire ezimu ezigaana n'okusasula kuba babeera tebalina ssente, babeera tebanneetegeka naye ng'ate baagala omukozi owaka. Mujja kulaba vidiyo ye eraga ekiyumba mwali, agamba nti kifulukwa kyennyini era tiyali yegadde kubeera ng'akolaawo, so yali yagadde okubeera nga akyusibwa ennyumba. Katuwulire emboozi ya Kadama ono olumala tulabe ne vidiyo ye. Mukulu Kadama TV gyebaleko ssebo, gyebaleko gy'otuusaako engalo era tukwebaza emirimu gy'okola. Weebalire nnyo, weebalire ddala era Mukama akutuweera ekyo ky'osinga okwagala. Nina eddoboozi lyabadde wansi nti nabadde ndi mu kubba bwebbi, naye ng'ensonga yange yabadde nti nabadde nsaba kunnyamba eri abawuliriza, eri bakadama bannange, era nga nsaba kumpa ku magezi n'okumpa ku ddagala ki kye nnyinza okukola okuba nga nva mu nnyumba eno. Kuri Kadama TV nakolerako Dubai, nenvaayo mukama wange pasipoti yange egiteekamu visa ndotuuka e Uganda nga mulimu visa, nengobako nzirekedde nzire Dubai webityo byagaana nsonga mwalimu visa, era naŋŋamba nti nina kumala myaka 2 gye yateekamu emirala eno ndooke nzireyo. Bwentyo nalaba nkyetaaga ssente nennya ne njija e Saudi. E Saudi naakajjayo wiikisi ziri mu 3, naye ekiyumba kye najjamu amazima gali nti kikaabya. Mukulu Kadama TV, buli omu ava gy'ali, tuva ewaffe nga tuzze kukola era ssente nga tuzaagala era nga twetaaga ku biyumba ebirungi. Naye Mukulu Kadama TV ennyumba gye natuukamu amazima nalwawo okukikkiriza nti ennyumba mwe ŋŋenda okukola. Namala ennaku 3 nga ndowooza nti oba oli awo bagenda kunzigyawo bantwale gye nnina okukola. Ennaku 3 zaawera ne mbabuuza wano we ŋŋenda okukola, ko bo ne baŋŋamba nti ye we wano. Mukulu Kadama TV nga baavu nga wokiwulira, nga nsula wansi ku seminti wabula bampa akabulanketi ke nali njalawo akamu, akalala nga nkeebikka. Naze okukanga omutwe, omugongo nga gunnuma, ekifuba nga kinnuma, kugamba nga sibitegeera. Bwentyo nawezaawo ewiiki, bwe mpezaawo ewiiki nakeera ne mpaakinga nga nzizeeko emabega nga nsula wansi ku seminti nga bampa kabulanketi ke neebikka. Emmere ewaka nga tulya omuceere omwereere, sigamba nti nze nzekka nzaalya omuceere omukalu, nedda, famire yonna nga bafumba omuceere, wabula nga bafumba omuceere mukalu ogutaliiko nva, gwe omuceere gwe tubadde tulya era gwe tulya. Bwentyo nalaba nga siibisobole, ne ŋŋamba ndaba nina ofiisi gwe natuukidde. Nakeera ku makya napaakinga ebyange ne mbagamba banzize ku ofiisi. Baalwawo naye bantwala ku ssaawa zaali 11:15 ez'olweggulo. Natuuka ku ofiisi ne bambuuza buzibu ki, ne mbagamba
obuzibu bwange ne mbagamba ennyumba gye mwatuttemu sijja gisobola. Ne mbagamba amazima gali nti baava embeera yaayo mbi. Ne mbagamba nsula wansi ku sementi. Ne mbagamba okulya tulya bubi, tulya omuceere mukalu ogutaliiko nva. Ne mbagamba naamalako ddi emyaka 2 nga ndi mu mbeera eyo. Wabula baayogera ne bakama bange. Bakama bange ne bagamba nti bagenda kunkolera ebyo bye mbasabye. Amazima gali nti nagaana era nakaaba. Ne mbagamba temunziza mu nnyumba gye nvuddemu. Mukulu Kadaama TV baagaana. Baŋŋamba ate oba bakamawo basazeewo okukolera ebyo by'ogambye, kaakati ddayo mu nnyumba gy'ovudde. Twamalawo ebbanga essaawa zaaweranga 3 kuba twavayo ku woofiisi zaali ssaawa nga 2:30, abantu abagenze ku ssaawa 11:30. Bwe batyo nga bankwata ku mpaka nga banziza mu mmotoka nga bankomyawo waka. Tubaddewo ati lyerino ebbanga erya wiikisi 3 linaakamalayo. Wabula we nagenze ku mpewo nga bampadde wifi kubanga bagirina nga bagimpadde, bwe batyo wento nagenze Kadaama TV nempulirizayo vidiyo, nendabayo vidiyo era nempuliriza audio. Bwentyo we naguulidde ku mwana muwala eyabadde Kadaama munnange eyabadde yeebaza okukozesa omudalasini. We yabadde ayogera yagambye nti waliwo omuwala Kadaama munnaffe eyaleeta engeri y'enkozesa ya budalasini. Bwentyo nagenze ne nnoonya vidiyo eyo neesangayo enkozesa ya budalasini. Bwentyo we nsabira ku magezi ti ng'omudalasini we guwonya era wegutereeza embeera, naye yagambye nti ogukozesa ng'ekiyumba ky'olimu oyagala okibeeremu. Naye ekiyumba kye ndimu amazima saagala kibeeramu. Njagala nkiveemu ngende mu nnyumba endala. Naye ekizibu ekiriwo nti ku ofiisi baagala abo nga mukamaawo yakuzizza ku ofiisi. Wabula bw'obanga ye ggwe asazeewo n'ogamba nti gw'odda ku ofiisi ng'owaabira bakamaabo tebakukkiriza. Bwentyo we nsabira ku bakadaama bannange ti nga bwe mwavumbula eddagala erisobola okutereeza embeera ne likakkanya ne likuwonyeza ddala. Bwentyo we nsaba nange mumpe ku ddagala erisobola bakama bange bankwate banzize ku ofiisi nsobole okufuna ennyumba endala kubanga amazima famire gye ndimu kaakati olaba bavuddewo. Kati yeno waggulu gye nkugamba ebisenge obiraba we wano. Mpozi wano awaggule bakalongoosaawo gyewabawala mulumya abawala gye basulamu. Kati wano bino bye bisenge. Kino kiggale temuli kirimu lwakuba nti no kikwatiddwako waya, kikwatiddwako waya gye baanikako engoye, nakyo kyereere okiraba. Olabayo yeeno byonna byereere obiraba byereere ye waggulu. Zino ziruumu ozo biraba bifaanana obiraba ebirimu. Kiri wano kiyumba teri ttaala ndaba oba eyaka ozo okiraba.
eyo tewali kirimu, kiri wano Kifulukwa, Kifulukwa kya Kiyumba. Kati eno oba eno yali yaki kati gyetugyeboolezaamu engoye zaabwe, gyenjoleza Kivula abawanyirirawo nalongoosaawo kuba nze ayolezaayo, mba njolezaayo kati bo wenennongoosaayo. Kye kino munnange kengezezaako okukwatako akatono wansi sikutteeyo, nkutte waggulu.